kino kijja kuki wekyeweddeyo nanze mbadde siri musanyufu kubanga manyi n'okusinga gwe by'omanyi ebibeera mu State House Nakasero n'Entebbe kukitiibwa ku planningira gwe totuulanga kawono gatya Museveni tumugyewo tutya nga tuggyeko diplomacy politics naye je buli lunaku akuteeseza engeri gy'ofaamu gwe kyotafaako naye ng'ate agenda kujja wate ng'akozesa abantu abakuliraanye naawe weyita mu position mu jango politics wenzize kati jango politics temubeeramu diplomacy ekisooka mubeeramu emmundu mubeeramu okutta mubeeramu okusiba mubeeramu okufiirako mubeeramu n'okuwamba constitution tugikozesanga bata ku mugaati oba mu jango politics constitution bagikozesanga bata ku mugaati wali atawomerwa bata nga nze sikulagana bata ng'oli agala mugaati plain waliwo omugaati ayagala okugumyerako amata ng'omulala ayagala okugumyerako kyayi mukalu kati gwe testi ye eriruddamu mu jango politics ku bintu byonna by'okkiririzamu ne byeyagala mu jango politics toliimu naye abantu b'odiringa nabo bali mu jango politics era gwe bava naye mu nsiko baatusiba akatambala nga nange mwendi ne bajjajjaffe nti bano abasajja baali bazze kulwale bannayuganda si bwe kiri baali bazze kuwamba nsi nakutiisatiisa nakutwala nsi wetwogerera essaawa zino omusajja gwe weesibyeko n'akakundi ke abasajja bonna ba DP block tekuli muntu alina mulimu gwajja kugaa nti nina ntunda wali obuleega oba ntunda ngatto z'abakyali taliibwa omulimu gwabwe kusamba buloka za byabufuzi bazikaze bazitunde baziguze mu 7 okubeezaawo ekintu ki ekyokuvuga Uganda emyaka 10 abasajja bodiringa nabo batula mu State House ne bateesa engeri bagenda okujjawo mukama wange nze sigenda kukulagira kyakkola just nkwabu kyakulabirako bagamba nti olunattawambwa lusooka muziba nnyindo mu luganda lutuufu olunattawambwa lusooka muziba nnyindo kiriko record magujja oba embwa kyekisolo ekyasinza okuwuliriza n'okwawula ensu za buli kintu kyonna mu nsi yonna era nekisooka gira nti kino kikyamu kino kituufu kiribwe kiti naye mukama wange nkugamba omulundi ogusembayo mu bulamu bwange Robert Kyagulanyi Ssentamu va ku b'oludda oluyita oluvuganya vuga nupu tugende vuga people power tugende bw'oweesulire bwannagamba basajja batula mu meeting ekiro n'emisana nga bakuteeseza kutta sabadde musanyufu nnyo bwawulira oga nti batekiiza Besigye no guno muzannyo baagala kujjawo kati olw'okuba nti kyansazizza okutta zigenda zikendera kati baagala kutandika kuzimba kintu bakikolera mu media kuleeta Besigye kujjawo gwe nopu oba kujjawo Robert Kyagulanyi Ssentamu jjukira twali tugenda mu kalulu nga tulina nti bwe batubba akalulu kano tugenda kukozesa amaanyi g'abantu ne tukiteekawo bwe twajja ku State Square oba wajja ku State Square abantu baali bagenda kujja ne bajja late ng'obudde bugenze ne bakulyawo omusajja kenyi n'atula n'ayiya ekintu n'akiteekawo ekya government ne kifa najja n'ayiya red card n'agiya n'efa kati yayize ekintu ekyo kibatandisa okutambuza nayo kiganya okutambula kyokka in process yateekawo ekintu kye bayitaani yateekawo ekintu kye lyakuriyetinze n'agamba nti pulaani B eyo yagiteekawo nga kyali intention kumanya nti Kyagulanyi azaako ki naye nga ani akirese Besigye abaana ba nupu bonna bali mu 10 lunaku naye ku agenda gwobeerako nga bapulaningira kutta buli meeting etuula mubeeramu erinnya lya Kyagulanyi Ssentamu tukoze tutyo mujjawo naye gwe bw'otuula emabegere bw'otuula ekamoja n'emikwano gyo temulina emuteeseza nti Museveni tugenda mutta kubanga muli mu diplomacy politics ng'ate bwe bali bajjira mu jango politics those are two different things kati mukama njala kugamba ffenna tulwana kufuna diplomacy politics nange gwe njagala kubanga sikkiriziganya mu kuyiwa musaayi gw'abantu naye tugamba nti bw'onyigiriza nnyo ennyindo ogireeta omusaayi ekyo kimanyi bulungi nnyo ate bano abasajja be bakyasinza obutiitiizirwa kuba nti bakozesa omudumu gw'emmundu y'ensonga lwaki olaba bakozesa nnyo ssente okusirisawo ababa boogerako tebaagala kwogera ku nsobi zaabwe tebaagala boogerako naye ng'ekituufu kiri nti sebo buli lunaku olukya mu State House Entebbe ne Nakasero baba bateesa kuggwa engeri gye bagenda okujjawo naye gwe bw'otuula magere oteesa Uganda twagala iwe musaayi twagala kubya bufuzi byakuyita sebo njala kugamba olwaliro diplomacy politics mu Uganda tetunnamufuna tulina kusooka mulwanirira bulwanirizi nga nedabo gisimufungize kino kijja ku ki wekyeweddeyo nanze mbadde siri musanyufu kubanga manyi n'okusinga gwe by'omanyi ebibeera mu State House Nakasero n'Entebbe kukitiibwa ku planningira gwe totuulanga kawono gatya Museveni tumugyewo tutya
nga tujjeko diplomacy politics na yeje buli lunaku akuteeseza engeri gy'ofaamu gwe kyotafaako naye nga ate agenda kujja wate nga akozesa abantu abakuliraanye naawe weyita mu position mu jango politics wenzize kati jango politics temubeeramu diplomacy ekisooka mubeeramu emmundu mubeeramu okutta mubeeramu okusiba mubeeramu okufiirako mubeeramu n'okuwamba constitution tugikozesanga bata ku mugaati oba mu jango politics constitution bagikozesanga bata ku mugaati wali atawomerwa bata agenda nze sikulagana bata ng'oli agala mugaati plain waliwo omugaati ayagala okugumyerako amata ng'omulala ayagala okugumyerako kyayi mukalu kati gwe testi ye eriruddamu mu jango politics ku bintu byonna by'okkiririzamu ne byeyagala mu jango politics toliimu naye abantu b'odiringa nabo bali mu jango politics era gwe bava naye mu nsiko baatusiba akatambala nga nange mwendi ne bajjajjaffe nti bano abasajja baali bazze kulwala bannayuganda si bwe kiri baali bazze kuwamba nsi nakutiisatiisa nakutwala nsi wetwogerera essaawa zino omusajja gwe weesibyeko n'akakundi ke abasajja bonna ba DP block tekuli muntu alina mulimu gwajja kugaa nti nina ntunda wali obuleega oba ntunda ngatto z'abakyali taliibwa omulimu gwabwe kusamba buloka za byabufuzi bazikaze bazitunde baziguze mu 7 okubeezaawo ekintu kye ekyokuvuga Uganda emyaka 10 abasajja bawudiringa nabo batula mu State House ne bateesa engeri bagenda okujjawo mukama wange nze sigenda kukulagira kyakkola just nkuwabu kyakulabirako bagamba nti olunattawambwa lusooka muziba nnyindo mu luganda lutuufu olunattawambwa lusooka muziba nnyindo kiriko record magujja oba embwa kyekisolo ekyasinza okuwuliriza n'okwawula ensu za buli kintu kyonna mu nsi yonna era nesoka gira nti kino kikyamu kino kituufu kiribwe kiti naye mukama wange nkugamba omulundi ogusembayo mu bulamu bwange Robert Kyagulanyi Ssentamu va ku b'oludda oluyita oluvuganya vuga nupu tugende vuga people power tugende bw'oweesubire bwannagamba basajja batula mu meeting ekiro n'emisana nga bakuteeseza kutta sabadde musanyufu nnyo bwawulira nti batekiza Besigye no guno muzannyo baagala kujjawo kati olw'okuba nti chances z'okutta zigenda zikendera kati baagala kutandika kuzimba kintu bakikolera mu media kuleeta Besigye kujjawo gwe nope oba kujjawo Robert Kyagulanyi Ssentamu jukira twali tugenda mu kalulu nga tulina nti bwe batubba akalulu kano tugenda kukozesa amaanyi g'abantu ne tukiteekawo bwe twajja ku State Square oba wajja ku State Square abantu baali bagenda kujja naye bajja late ng'obudde bugenze ne bakulyawo omusajja kenyini n'atula n'ayiya ekintu n'akiteekawo ekya government ne kifa najja n'ayiya red card n'agiya n'efa kati yayize ekintu ekira kibananisa okutambuza nayo kiganye okutambula kyokka in process yateekawo ekintu kye bayitaani yateekawo ekintu kye lyakuriyetinze n'agamba nti pulaani B eyo yagiteekawo nga kyali intention kumanya nti Kyagulanyi azaako ki naye nga ani akirese Besigye abaana ba nupu bonna bali makomera badde babuuza abaana bakwata what is kunga and what is the meaning of kunga information ki eri inside kunga babuuza abaana kunga kyeki era kitegeeza ki ono mutamanya ngamba bwe yavuddeyo yazene ne moto yaffe ya kunga what does it mean kubanga asindika sigino kati kyetuzaako okuba bakiyita kunga ekigambo kunga kitambudde ensi yonna kitambudde Uganda on ground but every security organization or agent babuuza what is the meaning of kunga and what is next kati yakiresa bagenda tandika okukwata abaana b'abantu babuuza kunga kyeki bakuba emigo abatte naye nga kiboogera tebakola kiti bakimanye kubanga ono yakitaddewo mu public njala kuwa ekyokulabirako abantu bamanyi ekyokukola jo obawadde ekamokya ng'oyaniriza abakyala bonna mu butale bwa Kampala age bayita amaanyi g'abantu ge bayita okutambula ng'oyibiridde wekka nkusaba muganda wange ebyobufuzi mu Uganda ddamu obisoma okuva gye bivudde never trust any war general who was with Museveni from 1970s up to now. They are the same people, just they camouflage that on opposition, but they are not. These are the architecture of all the sufferings of all Ugandans which are facing right now. Bino byolimu bya diplomacy politics birungi nnyo tubyagala naye sooka osome kye tuyita jango politics bana basajja tebaawukananga kuwadde n'olunaku n'olumu they are the same just bakuvuga speed mu kubanga gwoyina kali akantu kabaganda obutaswala ekyo kyekisiza abaganda obbamalawo nkiddamu ekisiza abaganda obbamalawo kwekakkiranya ate bananda baba tebannange ate bali bannange
bagenda kubatta kubanga ekyo kibalemeddemu. The reason as to why batula meeting bagamba abaganda they can't lead this nation because bekiriranya nnyo balina sympathy. You hear that? Balina sympathy. It is very easy to attract your Muganda to play any assassination law against his fellow Muganda than any other tribe in Uganda. Why? Ask yourself. Njala kubuuza. Mu basajja abalwana olutalo lwa Museveni muleeta balonda Nyakayirima. Bonna Museveni yabatta. What about Robert Kyagulanyi Ssentamu ataagula adde amazzi wadde ekijiiko mu lutalo lwa Museveni? I'm not happy and you should be very careful with these people. Besigye is not your friend. Kubanga akuba kintu kino. Batukubiddewo ekisatu nga Gashumba akuba from every buli front yonna nga akukuba and ne tulwana paka tumusirisiza. Who was the main sponsor? It was the State House organized by Kizza Besigye nga sponsor. Goloza Gashumba badde ajja bifana ibino byonna abadde abijjaludawo. Abijja mu archives New Vision, abijja mu archives State House, abijja mu State House. Nenga ate bikadde kubanga ali muyimbi ngoli celebrity. Bino byonna abadde abikola nga abijja mu state. Nenga Kizza Besigye is among the people abadde supplying all the information ate nga nayo nfusi ntuufu. Ndozo kitegedde. Kati munnange abasajja abali olutalo lwa kinana mukka kuva mu myaka gy'ensanvu bakyaliwo abamu. Bano bakimanyi bulungi nnyo nti Omuganda is a threat to their dynasty. Bw'onoddawo ne okkiriranya bagenda kulya ate nga that is their main target. Tikasitoobawo kiba kiwedde. If Kabaka of Buganda helped Museveni financially, politically, n'amuyamba n'amala n'amukyusiza mu obutwa, Lutankome Kayiira n'abalala bangi nnyo besobola kumenya. What about you, Robert Kyagulanyi Ssentamu, who sympathize with NRM technicians or architectures, the likes of Mugisha Muntu, the likes of Besigye and the others? Bana Baganda bawulira mu opposition bonna. They are just jobless people. They are looking for what to eat. Kubanga they can't survive without politics. Nenga tebamanyi kibaagala. That's why they are ever against you indirectly but without knowing that gwe target yaabwe. Mukama wange nze ndowooza ensonga zange nzikugambye bulungi nnyo zitegedde era njagala message ene kutukako bulungi ekigulalo gye badde ekyo. Amazima gakaawa nenga kubuulidde ogawulira bulungi nnyo nayagala agakubuulire bw'onoba gatutte bubi it's up to you. Embuulire tefa yonna. Embuulire tefa yonna. Bano basajja tobamanyi. You don't know who are them. These are different creatures. These are different creatures. So Mr. President, wake up before it's too late. And please, nakusaboteko section abantu bakutera information direct. Simayi wekyatuuka naye ogwange ngukoze. Njagala kubaza n'abaana bali ku social media mwenda bakola omulimu gw'okwogera kuno. Mwe balina mubalire ddala. Sisobola kuva waggulu